Siri bulungi naye guno gotwaye gwe amatulina okugukola paka nga tununudde ensi yaffe regardless we move. So bingi ebigenda maaso mu ggwanga lya Congo wakati wa Congo ne Rwanda era bangi buli omu abitaputa lulwe buli omu abitaputanga wasanze naye nabagamba don't compare our notes with anyone. Byolabye eyo bireke eyo. Then ekituufu kye kino ekiri mu ggwanga lya Congo eyo gye mulaba nabagamba ekintu kino gye kigenda okuggwera. Museveni ne Kagame tebali ku ntebe nkiddamu kino ekintu okuggwa. Museveni ne Kagame tebali ku ntebe lwaki? The very masters who created these beasts ebbiri gye bayita Kagame ne Museveni bennyini bebagala ozisaanyaawo. Beast ebbiri ezitinkudde East African region ne African region yonna abazi creating bebagala ozisaanyaawo. Yensonga lwaki mbagamba ti luno olutalo we luggwera Museveni ne Kagame bagenda kuba tebali ku ntebe. Era ye Museveni already gundi yatandise do yakyo bula mwamulabye nga ejjo nabakoledde video yasinkanye ambassador wa America no wa Bungereza omulundi gumu waliyo kirabyeko nagamba ali togedde ku shared interests za America ne Uganda togedde ku shared interests za Bungereza ne Uganda at the same time nabagamba the battle is de-dollarization okitegera naye wotunulya ekintu kino ekigenda maaso mu ggwanga lya Congo nabagambye Congo eno babadde baagala kulabisa Kagame under Rwanda process Tshisekedi yagamba nti Kagame yali mabigaga M23 Kagame ekintu kyazenga yewakana okitegeera abadde nga akyewakana nenga Tshisekedi akiprovinga. Tshisekedi had to prove a point nti bulijjo kyayogera kyekituufu already ensi yonna ekimanyi nti kati Kagame yali mabigaga M23. Katusoke tuve ku bigambo bya Kagame kubanga Samei Ruto yayise Rwanda process eno yazeemu n'agiyita mu 48 hours Tshisekedi yaganye okugenda lwaki? Katusoke tuwulize ebigambo bya Kagame. Bwe tumala okuwuliza ebigambo bya Kagame then nzije tweyongereyo nkubuulire lwaki ensolo ku kizigo kweri. It's not Rwanda that killed the summit. It's actually DRC. In fact, up to a point I got tired of going. We have meetings in Nairobi, I was always present. We have meetings in Rwanda, I was always present. We have, wherever there were meetings to discuss how to end this problem, Rwanda was present. But in the end, even now as we speak, the importance is not ending the problem, the importance is in the process. We have to have results built on addressing the root causes. Mwami oyo gwe mulabye ayogera yeyawambye Goma era Abanyarwanda ne ba proxies ba Museveni ba celebrating nnyo Kagame our man naye ate essaawa eno yali mu kwewozaako. Lwaki omuntu awambye tabeera mu celebration ate n'abeera mu kwewozaako? Process eyo gyayogerako bagita Rwanda process gyayogerako gyabadde balina okugenda mu ggwanga lya Kenya basisinkane naye nabagamba eno process bagisazaamu. It was so foolish of Samei Ruto okuddamu okuyita ate Rwanda process. Samei Ruto kye yandikoze yandigambye mujje muteese wabeerewo emirembe naye Ruto ke yayise Rwanda process Tshisekedi era nange nabadde simusubira Tshisekedi kugendayo kubanga eno process ne Ruto bagimujja mudda luli amagye we gagendayo ne galyamu Tshisekedi olukwe n'aleeta sadaka okitegeera. Process eno Kagame Ruto ne bagimujjako. Omuntu yabadde alina okuyita process eno bamuyita Lorenko naye ate owa Angola naye ate process eno olwedde bakola ki bagisazaamu. Kakati Samei Ruto leero oyimirirwa wa n'otugamba nti nno oyise Rwanda process gy'otavunaanyizibwako. So Tshisekedi ne yamugambye sijja kujjayo. Kati ky'obola Kagame waneeno ali mu kwewozaako yeebuzaabuza ng'afukaana aba. Akasajja kano kamanye ekigenda okuddako kakimanyi. 1 yasaba South Africa yasa amagye ga South Africa 14. Kakati Malema n'aba South Africa bataddelwa amafosa ku pressure bamugamba twagala justice ku lw'abantu bafa abattiddwa. Weri nga sinajja waneno ku kino ekya America ekya de-dollarization ngenda balaga Kagame biki bye yakoze ebimutadde ku pressure essaawa eno. Gwali mu Rwanda essaawa eno woba osobola weeseetule nkiddamu woba oli mu ggwanga lya Rwanda weeseetule nga kikyalinze wentu wembagamba ebintu byange n'ensirika nga bamumulowooza foreign policy nabagamba ekintu kyenkola nkimanyi nnyo okitegeera. Woba oli mu Rwanda essaawa eno weeseetule. South Africa erina okusasula Rwanda ku kye yakoze abasirikale baye 13 aba South Africa bataddirwa amafosa ku pressure nga bakulembera Julius Malema okitegeera ekyo kimu. Era Kagame ayingidde mu bigambo mutalo ebigambo n'aba South Africa egenda mulumba. Then number 2
South Africa waliwo eddaame lya Nelson Mandela nabagamba Nelson Mandela is one of the respected people mu ggwanga erya South Africa. Nelson Mandela mwaka gwa 1995 yaleka eddaame oba endagaano egamba nti singa Rwanda kiprovingibwa nti nno yeri emabega g'okutinkula emirembe egiri mu Congo niwo abeeranga taliiwo South Africa kyegenda okukola naye awumula emirembe egenda kulumba Rwanda direct. South Africa eyina okulumba Rwanda direct. Ramaphosa anaateeka eddaame lya Nelson Mandela mu nkola oba agenda kunyooma ekitiibwa kya Nelson Mandela. Let us wait and see. Eno gundi yajogera mwaka gwa 1995 mukebere eddaame lya Nelson Mandela ng'akyogera. One of the factors. 2. Sadaka eyina endagaano egamba an attack on one of us is an attack on all of us. Rwanda wano mukayisinganyo k'ebikompola basaba South Africa. Kitegeeza ose amagye ga Sadaka walumbye Sadaka yonna. Kati Sadaka yonna eyina okusasula. Kitegeera. Number 3, these are the mistakes Kagame ze yakoze zagenda okwejjusa. Ba machineries abakwatiddwa mu ggwanga lya Congo nabagayi ba machineries tebalwanye. Bawanise buwanise ne bateeka wansi ebyokulwanyisa. Eno teke gye bakoze yabadde yakulabisa Kagame ku proving ansi. Tshisekedi aina ba machineries abasoba mu 13 ne bakugamba bakutteko 250 be bakutte. Naye Tshisekedi aina ba machineries abawera 13 abalina mu ggwanga lya Congo abalina. Wabula ate obusiru bwe yakoze yabayisiza Rwanda era mu twabalabe muna mawulire omunga amugamba oba Rwanda tebirimu lwaki abantu bano batwala mu ggwanga lya Rwanda nga talina answers. Amagye ga Congo agakwatiddwa bagatutte Rwanda ezo nazo errors Kagame ze yakoze zayinako consequence zagenda okusasulira. Okitegeera. Then number 3 nga tukomye waneno mu process. Under Rwanda process Ruto gye yayise is a hypocrite era Ruto naye agenda kisasulira nabagaba na America. Kuruno amaanyi tebaga wa Samei Ruto. Samei Ruto agalina olw'ensonga nti president wa Kenya naye amaanyi geerina baga wa Kenya non-US NATO ally is Kenya not Samei Ruto. Samei Ruto agalina kati olw'okubanga ye president. Nesi yagasalirawo. Kakati we tuba tuzeeyo tulina essaawa eno tugenda ku activating Nairobi process. Nairobi process nabagambye tagivunaanyizibwako. Uhuru Kenyatta gwe tulina okulinda ekimuvaamu. Uhuru Kenyatta alagira East African Regional Forces okulumba Rwanda oba is going to back off. Tshisekedi ebintu byakyalinze kati essaawa eno tulabe ekiddako. Okitegeera. 1 twetaaga ekigambo kya Uhuru Kenyatta nga yakulira Nairobi process tukyakirinze. Number 2 twetaaga Sadaka egenda kutuula komiti yayo n'okusalawo. Wabula UN n'ebisigadde byonna byagambye Kagame jayo amajjeego ku ttaka lya Congo. Jayo amajjeego ku ttaka lya Congo. Nono kamba buli ekintu kimu nze tunulya abantu bakyali ba NRM nenga abantu bakyali basiru. Goma gye bawambye sigwe mulungi ogusoso giwamba. Goma bagiwambako mu mwaka gwa 2012 bagiwamba. Ne by then obutawulo no BRICS right ebunakola kitebunatandika Division of African Territory right ebunatandika. Oshegera. Naye kakati buli kimu kiri ku kamera. President yabagamba tekawo kamera. Kati Tshisekedi kyakoze Kagame. So Kagame agenda kwegaana atya. Talina wagenda kwegaanira. Kitegeeza ki? Lero Rwanda ina 95% chances okuwa. You are only going to use 5% ukaje mulina abanyarwanda okuwona okubwa. Naye 95% chances zigenda mugenda kuba ensonga lwaki owulidde ne Uganda egamba mbo egenda kutwala amagye ga UPDF mu ggwanga lya Congo okujeba na Uganda bali stake naye nga tukimanyi nti balimba. Lubagende Sudani baavaayo ayagala kunyweza waneeno kulaba nti bongezaako enforcement kuba ekijja bakimanyi kati Museveni alina okukola kyalina okugenda okuwa Kagame backup ekyo kye mbagambye nti luno we luggwera Museveni ne Kagame bagenda kuba naye ate bo focus yawe erinnya ku Kagame lwaki Kagame yakabba akalulu ate talinayo opponent wa amaanyi asobola kujja kukola ki overthrowing Kagame kakati kino eky'Congo bagirabanga opportunity okuba Kagame lo bagiraba bagagikozesanga opportunity naye Museveni basobola omukubira mu kalulu human rights senga zikwatako nakugayibwe mu Uganda senga onasituka ogenda ku activating ekintu kye bayita human rights senga jana abakuba Museveni agenda kuba naye ate Museveni ye mulaba atandise okuteekawo peaceful measures ye mulaba nze nganza according to me amanyi foreign policy ndaba Museveni atandise okuteekawo peaceful measures okutentebe eno eya Uganda naye simanyi ekongo wano ne Rwanda kyekiddako naye nga kyo kyemumanya nti Kagame ye chances za kubwa Omumerika n'Omungereza okuterera mu East Africa okubayina okakasa nti Museveni ne Kagame tebali olutalo baluyita de-dollarization the battle for African minerals lwe lugenda maaso okitegeera so the only menace eriwo eyetaningidde against its monsters oba creators baakyo waliwo Kagame ne Museveni nabagamba olutalo luno we luggwera Uganda is going to be free Rwanda
wekataligirya naye genda kubeera free naye luno olutalo lwetaaga Congo na Uganda